omuntu anagaggawala. If Muhoozi becomes president, ne bwe sikola mu gavumenti nampa ddiirwa eki nga siri mu gavumenti nti omusajja bamuyita Katooto yatunganga kyalaani naakulabye Katooto nga Amini talina yunifoomu emutuuka yagulanga mpande nazitwale wa Katooto kuba naakulabye waali abagezi 64 naakulabye Golodi Gundi investigations omukongo naakulabye yolaba naakulabye nti nakulabye on the center of Masanyu ne Katwe kati Amini akwata power yawa Katooto ddiirwa eki tunga uniform za prisons n'agaggawala Sanyu radio abaasa okukola proposal ya radio baali ba Pike n'omulala munnagana proposal ne bagitwala ewa Katooto yagibba bubbi. That's why he started the radio earlier than others. The proposal yali ya Pike n'omusajja Kwaku musajja munnagana. Pike is alive. Nze njagala nnyo Pike ffenna ye yatuyamba omuzungu taba na fitina. Nze bangoba muno nampa wiki namba nga kuba amawulire gange nampa capital aba monitor capital bagijjawo naye Kabusenge olw'omutima gw'omubiri yalwanyisa omusajja n'alwanyisa ne banne. Waliwo munno omulaba muyitaani bonna baali babeesiki olwo password zinategeereka yaloopa eya munne. Omanyire Kabusenge bamugaanako okuwandika mu vision ne Guleme ne Kakande but maneuvers naye ali bulungi omulabako ku mbaga. So twamulako meeting y'abalimi ba kofi kakati eyo kayoola oba oyo singa yakifunako patent omulimi asinga yekirekera new vision. That's your problem. Kati mwemukola ebintu biriko patent iti ndobeso ndikicho anti-dentai omuzira mubazirani biki baana batula butuze bayiye ebintu naye tebalina magezi ga patenting. Nagamba gundi yali andooza mu birala bad black muga you are sitting on money. Write a book why prostitution is not profitable from a horse's mouth. Bajja katekane ku syllabus kuba obwezi obufunyeemu ki abaana abawala balime kubeera excited na bwezi. It is mandatory, it becomes mandatory. akyawandiika like mama waliwo no gundi jeno mujenyi akankana bwati eno government esasula mugenyi bamutwala yasobola okukola okulwanyisa terrorism wa ne bamutwala China n'embadi nga bali mu department eki olwokuba China system yali crude nemukuba naval system naye kagina yali ajje yinula mu bizimbe bye afe ojogende wa mujenyi olabe badokita babeera nabo Katonda yina byakola nti ate ffe tugendayo n'atuwa ssente mbuga gwe baasiba bukedde omusango gwa mbuga. It was a translation from bukedde Sweden ng'omuvuka limengi eyo kuyendi mwogera bali mwasa omutwe begasere bakabusenga bebakuba obugaga babitunde bafuneko percentage ayere buti mbuga era mbuga mugamba tigwe watuleka wano nobakusiba emyaka emeka ate ffe bowa toyinza kuzibira muntu tosobola mulwanyisa n'olemesa prokulamuzi n'olemesa kino n'olemesa sente embwafe omanye gwe bw'oba ogenda okupama ku kidoli nekyevuunika lwaki olwana nakyo kivuunula anti okivunula kiyinza okuba ewabi genda ku bidoli ebirala ebikkiriza naye kino kiveeko kiganye nkubuulidde omusajja alepinga abakazi amukuba ekigo fe abaganda batuga nti ekiwemula mukuumi wawaka mawulu ogayita mawulu baana abo abakola ewaka oluuto lwani nti lwa ddati tubale ennaku fe abasajja bakulu nga tutambula tubale ennaku ekitegeeza ekikolwa kyaliwo tolidde lwaki wakatabaala nga kayina bato banne bwako. That's why I want to shape uyu mutani wange tiyali excited ne money nze omuntu omu yampita nga tulwana ne muganzi was a powerful man mu menswear works naŋŋamba nti nkuwa $6,000,000 omusango gujjeyo ogambe nti yafa apologize namubuuza do you know the impact what it means me to apologize? Apologizing means what?
nabano bakikolako ajja yetu nali njesetu watuke kazungeko tikakolugezigezi kaddeyo kawaabe waliwo esibiti aya mutulaba n'amasuuti amalungi waliwo ekisinga omusoto okunyirira guba guti era abasajja bagambye nti oyo nentanyawo but was made nentanyawo bano abaalumba abapalasini abamulumba nga yabeetegekera dda ayinza n'okuba tulina akatabo bakaita state craft kakade yakayino yali mu New Vision state craft kikutegeeza gavumenti eyina byekola nga yebyereetedde oyinza okusanga nga Mossad ya Isirairi yayinfluencinga abajja okukidnappinga n'abakube kuba yali yabeetegekera Isirairi shokande awe Irani efuguma nga sekoko abahezebola bavuguma amaanyi ge yaleeta Isirairi gusa nensi zakankana ekyo olowooza yata kipulaninze bahezebola Lebanoni bawakanga sekoko Irani ewakanga eyingiddewo mu lutalo Irani yayingiddewo bahezebola bayingiddewo nentanyawo yalaga amaanyi omulundi ogwo ate mwe kimutamanyi mbolidde mwogera ku Christmas Yerusalemu tegenda kubeera celebrations anti somanyi nti Yerusalemu eri mu bakamaasi bakikola ekikudu b si Christian country naye ebifo ebitukuvu biriruddawa wanaabaayo alinnyayo abalambuzi bagenda kulinnya tewali musiru mu nsi nibino biyitwa byekitalo nebiyitwa byekiro kibula nze ne basonyiye ate nkyayagala ki omukazi gwe balongoosezza kasita kalifomu amuggwako nakabeera mu katanda nga mulimu omwana bwebusi teziddamu omuloma amanya olutalo lwabadde n'amagoba ate mukozi mutambuliza ate ekyayagala ki ne bwe ngenda ewaffe ogenze ne bwe ngenda ewaffe ndisiiwa owange bano mbadayivatinze bwendi wakyaliwo otokutuula anti bano bati ne bwatuula ne kitaawo anansabirayo lwaki tusaba Yesu atuuse atubogerere ewaani abakatoliki baagala nnyo Biikira Maaliya ali mu ggulu naye ate ne Katonda alabika ayina ebbuba era ayina ebbuba kubanga ate ye Yosefu eyalabiriramu gwe mugamba nti ye Yesu mwana wa Katonda ate ye Yosefu tali mu ggulu ate Yosefu ate amanya yagenda mu ggulu nga mulamu bannange ebbuba siri awano nagamba kwezi oyo nemugaa kwezi teri family talinamu bizibu but the level of mechanism division za family Katonda yaziteekawo kasita Kayini yatta Aberi olw'okuweereza Katonda that was the biblical curse family zatandikiraawo ku nsi kuliko abantu bameka bana baali bakanira nyaabwe ku mukazi yaliwo omu is a biblical curse family zibeeramu ebizibu why is biblical ate Katonda n'atatta Kayini where is your brother my brother's keeper ono yali alimanga ebintu bye binene byono biba bitono lwaki gwe kati oyinza kusanga Museveni n'omutya chairman we amusate n'amuwa obwami he is provoked he makes sure kati Christmas mukiwulidde mukyogera this is how it started. Christmas was a paganism day lwalinaku lwabasamize abasamize nga basinzizaawo Katonda waabwe ow'enjuba kwekuba candles kubanga Christmas etuuka mu severe winter kati winter y'amaanyi bw'olaba omuddugavu atazze ku Christmas mwavu muzibu oba ebiwandiiko bifu ate oba n'ebinyonyi biddukayo era bw'osoma communication ebinyonyi communication yasooka abazungu baasibanga obupapula ku binyonyi butwala obubaka ne bijje ne waliki kati n'ategeera ate biba biddeyo ne babisibako ne buzaayo obubaka omwava Christmas cards Christmas carols abazungu olunaku baalulabamu ssente but it is not when Jesus was born. When was Jesus born? Jesus must have been born in February
abakeresiya y'abasodox be batuufu winter yali sebe yange bibira tebinakwatibwako abalunzi babeera batya ku ttale mu winter mu February yazaalibwa andi you must adjust nti buli kabaka wa Roma omwezi mu kalenda yayongerangako omwezi gwe that's why nti omwezi gwali gwa myezi 3 omwezi omwaka era y'omuganda akugamba Katonda ate emyaka nayoza emyaka gya myezi 4 omwaka 4 months emyezi 4 so si 12 hapana season gwe mwaka mwaka gutusaze that was the original season and that's why April meka olwafuluzidde lufolinga ddi olusooka April 1st fuluzidde olwo omwaka gwali guweddeko kati abatandika omwaka omulala May 1 lunaku lwabaki ne bavuma bano timwabaga nti nga lumu omwaka guba guweddeko yuwafuluzi banna otugasi